kubanga nze jjajja nsobola omupepeta ne muleeta history ow'enjawulo okiwulidde oleta jjajja butereevu kakati nga aluwa history goza nti ayinza okukwata jjajja ati kati eno si meeting eri lwaki oyagala binalyogedde mu tteeki ate mbyogedde kubuuza kwange nti okay, if you had the hard way there must be the soft way. Here I am. The soft way is that as opposition parties across whatever the capacity, whether small, whether Ruchamuzi party, CP, or NUP's Kyagulanyi party, wanga fena Museveni tetumusobola. Kikyotegeeza individually omu ku omu Kyamuzi tamusobola yekka tamusobola yekka okitegeera tamusobola abalaze nti musobola. Kakati what are we supposed to do? Let's cause a public dialogue with the judge. Public dialogue meeting ne General Yoweri Kaguta Museveni etaliiko kwekwekerera. Why do you want it public? We are going to talk about public matters. Oli musoga abasoga wakati mumbwa eningi mubanji tibasibira mumbwa luwe. Oyagala okusobola ojegere mumbwa teyagala nga waliwo abantu bangi no. It receives contradictory instructions. Ogibeerako wekka era kiba kyangu. Kati bwe oyagala dialogue ekyusa gavumenti ng'oyagala mweyanike mu bantu bwe muti buli mukyogera bakiwulira, that cannot work, Mwami Bigirwa. Unless you're a political joker. It has to start with a closed dialogue. Every party etuweeyo abantu babiri. Musooke mbereko mu kasenge mwekka. You sort out your ego. Anti ne Mwami Museveni mulyoke mu meeting public. The public dialogue. Anti kati gwe olwo ku modification. You're modifying. Ntereza. Yes. The plan. Kati nze ndese sketch. Okiwulidde? Nenjikuba wa. Public dialogue. Kinnyonnyole. Eri wajjula nenjitegeera bulungi. Public dialogue. Twagala General Museveni akwata abasajja be beyeesiga mu bintu bya state engeri gy'atambuzaamu ajje nabo wali ekkololo mu katende. Olaba gw'osaba olukiiko ate otaddeko n'amateeka. Okay, kampulize mu katenti ekkololo. Aya mu Uganda. Okay, kansooke mpule pulaani yo n'agiteesaako. Abateeke wali mu katenti ekkololo naffe tubeere mu tenti ennene. Bafa ajja kwagala tunafuya atuuke ku lasiti atusimbye akalayini tufunge babakebere batukebere okukebere tetuganye okufunga tuyinza obutafunga mujja kufunga tewali buzibu muyitana mu kyuma nga kibakebera ye nalyo kajanga n'atuuka ku lwa Uganda kakati twogere ku nsonga zino kubanga nsaanye otegeere nti buli agenda mu maaso ga jjajja soka abamutya olw'embeera gy'oyitamu okumutuukako mundu basirikale biki embeera ennungi ennyo eyakasirise engeri bakuteekateekamu ng'olinga agenda mu ggulu kituufu kati bakukuba psychological ogenda okutuuka ewomusajja nga nebikuleese tolina nga nebikuleese tolina kyojjukira wadde ekimu bempi b'ebusoga bwe batuuka ali jjajja nze nalwala ekibumba daada ni maama wange aliyo tuli kusaba ku Makerenda ebintu byekisaazisaazi ebyo bajjukira luvannyuma bati omutwala mu public debate ku public affairs tewali abimugamba ate mu public debate musobola tewali buzibu This Museveni obwongo bw'alina tewali buzibu public dialogue obuzannyira mu kaseroke obwongo bwe bwennyini obwo bwe twagala wali ekkololo kati annyonnyole omugaso gw'okukwata Waisa mu ffumbiro ow'omuzindaalo kale katugambe yavuma
But what is kuvuma? What is the penalty of kuvuma? It starts from where, it ends to where. We need to have the details of these things. Obuuza Museveni olwo Yes. ali wali atudde obuuza Olwo Secretary General wa Common Man's Party asitusa akuta omuzindaalo chairman wa National Resistance Movement. Yes. Asabumiting ensonga ze nga bw'aziraba. Kubanga nze jjajjo nsobola omupepeta ne muleeta history ow'enjawulo. Okiwulidde? Oleta jjajja. Butereevu. Kakati nga aluwa history boza nti ayinza okukwata jjajja obwongo. Kati eno si meeting eri. Kulwaki oyagala binalyogedde mu tenti ate mbyogerere. Because tenti eyinza obutabaayo. The big tent. Niye bw'obiteeka kwesente. Bwetabaayo. Bijja kuba kwesente bimutuukeko. Anti tenti bwetabaayo. Era nze nja kusigala ku record. Nti I proposed this. Yes. Nze nja kusigala ku record. Okikkirizamu nti dialogue eyinza okukola. Bulungi nnyo. You can dialogue with Mr. Museveni. Mu public affairs temusobola kuhavinga a meeting of that magnitude. Okiwulidde? Ne muvaayo nga jjajja taseseetuse. Tekisoboka. Asobola okuseseetuka. Ku nsonga ez'enjawulo. Ayinza okuseseetuka naga nti okay banne mbategedde. Bye mwogera bituufu. Nsaba mukkirize buli omu muwe obuvunaanyizibwa akoleko ku ebyo byayogedde tuzimbe lumu eggwanga onaagenda. Nkugambye eno kuba kati gwe obuzibu bw'oleese bw'oyagala kwefuula ate Museveni nga bwe yalirowoozezza. That is your problem. I am talking about serious matters. Gw'oleeta bya mirimu. Gukyogamba tuba tumutute kololo kumusaba mirimu. No, si mirimu. Because I am giving a history, waliwo American president. Eisenhower. Yayita banne nga bwe tugambye. Bannaye waliwo gye baali bayita economic depression. Mr. Roosevelt Eisenhower nti tulina obuzibu eggwanga lyaffe liggwawo. Read about this economic recession in America. Tukoze tutya? N'abagroupinga abasawo mumpe ekyokukola, ab'ebyebira mumpe ekyokukola, ab'ebyobulimi mumpe ekyokukola. Baproposinga plan. Abasawo ng'eggwanga bwe liri ebbi lirina obuzibu. I'm giving you read about this thing. Tetulina ssente. Tujja kujjanjabira ku bwereere awatali musaala. Tujja kujjanjabira bwe tunaaba tusanze nga asobola okukolerawo. Wabula tuyambe kututagayo ebikola bitono bwe biti ng'obukerenda oba bu scissors. For example bwe bityo. Bw'amala buli omu mufunako plan. America kwe kugenda okwewola 500 million pounds Bungereza. N'agabanya buli omu okujja ku kiteeso kye yaleeta. Eggwanga lijja mu renaissance. That's how America got up. Today, America nga gwe okusinga eyabawola ensi. Watya nga jjajjaga nti okay, Mr. Bigirwa ne banno bwe mutyo mu byobufuzi. Mugamba bakuba wayiswa mufumbiro, security y'enfu. Mukwate internal affairs. Mugitereeze nga bwe muli. Uganda Economic Party mugamba economics. Mukwate economy. Mutwe kyeteeka okukola. NUP mugamba mutya nti simanyi people something nammwe simanyi abo kye balina kyamaanyi. Bawe Truth and Justice DP nammwe mukwate wano. UPC Northern okay. Social reconstruction. Tubawadde. Buli omu aleete ki ekyetaagisa kino. Tugenda okuzinga ffena tufunye ekitukola. Will you accept that? Because wotakola ekitereeza Museveni amuise kunyumya mbunyumya. Ekyo kyo tewali ayinza kigaana singa enkola eba ekyuse. Tewali ayinza kigaana bw'olowooza. Ati nze nkubuulira tewali ayinza kigaana singa enkola eba nnambulukufu. Ekyo osaanye okitegeera because tekirina buzibu ekyo kyekikola e Kenya. Olina abantu abalina obwongo obuyinza okukitegeera ekyo ne bakikkiriza. Kenya toyinza kigeraganya ku Uganda mu byobufuzi ekuzi. Bigirwa pologulaamu zino kugamba buli tetuzikola bakuba zirimu ssente. Pologulaamu zino zigenda kuteebwa ku rekodi
oluusi nga tetuliiwo. That's why saagala zizanyiramu ate saagala kulimba. I don't want to sound cosmetic. Oyina mu opposition abantu abalina obwongo abayinza okutegera kyenva okunnyonnyola ne bakikolanga America bwe yakikola ne bakikkiriza kubagazi newo nakikiriza Museveni must remain on top. Andi kakati olese reference happening before in your knowledge of knowledge and your heart of hearts, do you think the Ugandan opposition they are the first they are the first people to be in the opposition? Si be basoose kati gulwaki olowooza nti ensonga bwe bate bazitegedde zirafu teziyitambule tekisoboka ekyo. We are not personalizing these things. We have 35 political parties in Uganda. Are you aware? Yes. They are 28 now. 28 now. Can you convince, or also convincing only 4 political parties, 4 like this, to buy your idea of dialoguing with Museveni? Idea you truly want to Andy Kakati, their failure to understand is not my fault. That's why I've told you, if the Irani war, it started with the commander-in-chief, Yafa. Ayatola yakuze ekirevu n'ekikomayo. Nebesika. Omwezi ne gugwa wali. Ne bagala tuteese bannaye Biganye. Ne olabye enkuyanja y'abantu yabadde okuziika Ayatola? Nagiraba. N'Amerika yatidde. Kwali balaza nti kebakubye obusajja bwamwera bwabalaze Trump yalinga nti yatagenda obusajja bukyaliwo kati ekyo mu opposition tokiyina tetulina wano mu opposition nti bakutte ku Bigirwa buli omu ali ku bunkenke nzikiriza okunnyonnyole onyinyo naye nkutoyagala reality mbadde wano naawe I'm 48 years. No gwoli static. I am talking about dynamism. Politics is dynamic. Guchi wasibirako ebbanga lyonna toyinza gamba nti kyekinaabeera ebbanga lyonna. No, anti kakati n'ebbalubu gye tulina okujja akisale n'okusobola okwaka we have tested several times. We have tested this week. Anti kakati temusobola dialogue. Actually yayakira ku mulundi gwa 10. Okiwulidde kakati gumanye otyo oba ku mulundi guno tusobola okwaka. Ojjukira nga twasaawoko Elders Council eriko Dr. Maggie Kigozi nzikiriza maleyo James Ogola nzikiriza maleyo ebyange olikolite references aba Elders Council. I am not talking about That's Elders what they Council. Do you know that Museveni has ever appeared in a public debate with Dr. Bessie on the same platform? Presidential debate. Yes, ng'onaleta n'onaleta. What did we get there? Era waliwo akalembereza mu campaign yetu yali violent nga campaign ezitabadde mu presidential debate tiyali violent era Besigye yatambula bulungi nnyo n'amalako campaign. I am telling you, toyinza kwogera na muntu ku mmeeza n'otabako by'omusuuza ekyo kati obuzibu tulina nti aba opposition abakukuta ne balaba jjajja ku lwabo mwebali kati be bataagala kati bakuvaawo. Omanyi nga kyoyogerako Mao yakikola nga mwenna temujja kusooka n'agenda yeka ne DP n'akikola ne mumuvuma. Mao teyateesa na DP. Mao yateesa ye kennyini. Yateesa as an individual. I'm talking about different players. Mao yagenda secretary general. Ne DP yennyini ng'ekibiina teyakiteeseza. What are you talking about? Ye yagabana era n'esiranda ekyamuyamba okuyitamu NUP yazira kulonda. NUP abakulonda kiranda yali tayita. Weyawangula n'obululu obwo. Negomanyi bino ebintu enkuba ebizibirimu. Kati kiriza ssebo nnyonnyole approach yange egguke bulungi. Maliza dialogue. Okiwulidde? Ensonga ya dialogue we tuli. Jjajja tumutwalangako Kololo oba any other gazetted public facilities ng'oggyeko State House Entebbe oba Nakasero. Kololo walikiriya wali acceptable as a neutral ground. Tugenda okuvaayo nga tulina we tumutuusiza ate nga public. Lwaki twagala Kololo ate lwaki twagala kibeere public to avoid blackmail? Bigirwa baalidde tolina YouTube. You are with an intelligent man. I should tell you. Yes. 48 years old, 14 children. You understand? But the police one emyaka 27.
nemawulire bwentyo musajja mukulu mbadde mu political parties nali mu Democratic Party mbadde mu FDC ndyoke nzije mu PNU kyoyogerako what you're talking about kyawukana kino ekiri mu iPod all of parties there and Museveni has been there Museveni wajjayo n'okutebeerayo ojjukira ebiseera ebyo Museveni wajjayo FDC nayagana okubaayo FDC omu bw'aba agenzeeyo abatanavayo nga bano bamugeya Museveni has given you opportunity to test all the things with him you cannot say actually mu kino ekya dialogue Museveni si ye muzibu mwebazibu Museveni will accept dialogue nemwe mulina obwongo dialogue but he has accepted it before which one maybe wandike eyo kakati he has sat with your leaders kyenjagala okutegeeza ensonga za iPod boogera ku budget ya billioni 45 yes onootwalako mmeka bweziti onootwalako mmeka eyo waliyo interest za 1 inch mu iPod tebogera kutabasibe tekiriyo political prisoners boogera ku budget era kati bafunye babatereddemu 45 billion mu national budget okiwulidde NUP einako 4.7 NRM einako nga 32 okiwulidde n'abalala waliwo abalinako akawumbi ba UPC kakati the iPod platform is different addressing nsonga za Uganda but it brings together leaders of key political parties nebonaita dialogue ekololo you can't go past those people they are the same people you're going to find bonaita dialogue ekololo nga Museveni atuddawo no but ma will lead DP right or wrong Amuri Atoboy will lead FDC Mugisha Muntu will lead the ANT Chagulanyi or Rubongoya or Jose will lead NUP you and Munyaga will lead the Common Man's Party mwe faces ezimu mwebamu what's the difference debate yanjawulo debate yanjawulo eno debate ya power sharing eri ya resource sharing kitegete power sharing eno debate ya Uganda there is no debate muchi there is no details in my brother I think this debate is not the normal ones we have this is between us kan sikantu power sharing mwagala ogabana obuyinza agaba obuyinza mu Uganda yani oli munnamateeka where does power belong it is purportedly belong to the people no that's treason not treason power belongs to the people article 1 ya constitution njogera nero yakati now if power belongs to the people who have the power bananyini buyinza babugabanyizaamu nebawako no nebawako Museveni nebawako DP na UPC oyagala babanza okugabanyizibwa ono gwe bawaddeko obuyi Museveni ataleete power yagibateera ekkololo mugigabanyira nga eri mu bantu bagigobye do you find that politically feasible politics let me tell you one thing lemakulooza nti political formation ezizo nezibeerawo mu nsi yonna nti zibadde ziva nti abadde mu driving seat nti adde musiru nnyo era abadde asalendaliza obulamu we are talking about Uganda I'm also talking about Uganda banna Uganda ni gwe baawa obuyinza era wamazima oliroya yo question nene eina details nyingi eyo question nene nnyo in fact nayo yetaaga okubeera kwa agenda item mu big tent nze ku power nze banna Uganda power baji toleta ebyakalulu soko bireke you cannot be democrat nga toyagala ebyakalulu soko bireke ebyakalulu kiringa mubbi wataka kukubbako ttaka naga genda mu kooti genda ompaabiri ensonga z'ettaka zigwerawo mu kooti nakusindika mu kooti kati obeera omujega nga naawe onoonya looya mbu akuteereyo omusango oleeta jambiya kubanga yazikolako bwatyo yali tasiri eggwanga yazimalira ku ttaka lye naye kyatulakira ettaka alirina yafa bufi naye se bali tebatakinga possession biki byoyogera so nze me am talking about politics
I am not talking. Nange kenyini njagala otegere kyenkugamba. I am not here to waste time. I am telling you. Ebimu bino ng'otandika nuupu naye n'onzala wanga bw'onzala nali mu byennyanja simanyi logologo. Nina experience kuba nali nkigezezzaako. Ekyebyennyanja. Kye nakugamba. Because me I predicted that the party will not move long ago. I am not predicting it. No politician in this country has a brain to sustain a dialogue with Museveni. You don't even have the basic minimum. This is Uganda. Uganda yemmwe. Kati mbadde saagala omuntu alowooze nti olw'okuba Sandisa alemeddwa okutegeera therefore Uganda yeesibe. Olaba abantu bali balowooza oyita ojja okutasobola nakufa yafa. Okitegedde yafa enjuba teyakoma kuva eno mu east kugwa mu west. So these are public matters. I am not personalizing them. Now lemazi personalizing ku muntu yenna. Because the party must be led by people. Yes. Dialogue means people talking. Yes. Can you have the dialogue without people? Kakati kyembuuza goloza kyekigaana abantu okwogera n'ejjajja. Bwongo gwe bolowooza bwammwe ne ego emitima jjajja adde yeefuula. Bulaza ku kino I want to be on record in you seeking a dialogue on national reconciliation and everything. Museveni even tomorrow would accept 100%. Kiriza Ghana, I want to be on record. Mu dialogue y'okwogera ku Uganda wanga ali asango jagala kati Museveni ajagala naye nze kyembuuza ewammwe gye muteesigangana kyogamba abantu b'opposition bayinza ogaana ogenda ekololo. Bwe twali nawe ku TV ne Tebandeke yagamba ati ekyo kipulaani kya Bigirwa ekyo kyaleese ekyo twali naawe this evidence kyali Tebandeke mpi w'ebbaale ku TV juzi nga tuli naawe yagamba atya empulira ekyo kipulaani kati ng'ekyo Bigirwa kyatembeeya yagana kutembeeya sikule kyatembeeya kati oyo is a key leader in the party. Anti kakati my friend kyenkugamba kiri bwe kiti strategist tebabeera bantu b'amaanyi nnyo, babeera bantu banafunafu, but afumba strategy n'agireeta. Okitegedde kati wamala okugireeta abalala ne bongeramu obwongo obulala. Kati Tebandekebwa aba tanaba kugitegeera tekitegeeza nti strategy nfu. So can you constitute NUP without Tebandeke? Simanyi mu hierarchy yaabwe is a member of parliament oba asobola okukola ki? No, bwe banaddayo party president owa NUP ne secretary general owa NUP bajja kuyita the parliamentary caucus bwetyo abagenda okugolola emikono beebo. Nupu gye mmanyi kujjako nga yakyusaamu. Nupu gye mmanyi omubaka wa parliament agibeera wala nnyo mu bitambula ebya buli lunaku. Yeeyo anti kugambye gye mmanyi nga Museveni abeera kyakukusa oluva mu cabinet seeke ng'ayita caucus. Nkugambye okujjako nga yakyusaamu. But as far as decision making is concerned, mu National Unity Platform, ababaka si kwotuukira olina kyotambuza. Nange kankulemereko banvume, kankulemereko banvume, si bwe kiri lumu kugenda kuddamu okkirize kyenkugamba nti kati gwe muntu omutuufu atembeeyo ekintu ekikyamu oba gwe muntu omukyamu atembeeyo ekintu ekituufu oba gwe muntu omutuufu atembeeyo ekintu ekituufu mu bantu abakyamu. One of the three must be correct. Okitegedde because mwena na plan. Nali ngamba omusajja ono mukwano gwange ali ku mikutu owa mu America George Magera owa PPP. Ekibiina kye tekirina na mubaka mu parliament, kibiina kitono nnyo. Naye bw'obuuza George nti George oyagala otwala bw'oba n'obuyinza bw'obufuna okola ki? Alina plan yamaze n'ogina emiga agitadde mulungi plan. You understand? Akunya nti mwano nja kukola kino, wano nja kukola kino, wano nja kukola mu byenfuna njagala kino, mu byokwena njagala kino.
mwene plan musajja waga nti okay nzikiza dialogue ngena mwe mumpe plan etambuza eggwanga eyammwe ngidebating n'eyange nti mwe ya economics ya PDM ate mwe mugamba kitemulina. So before you seek for dialogue, you have to convince your friends. Just if they are your friends. Musoke muka chiche mwagala. What plan do you have? Bwe munanga bwina plan mujibulira abantu. Bwe nabeera strong and bajjo waza Museveni obasingana. Let the population that has power force dialogue. Era sofa plan irimu ensonga eziteeseeko. Olina plan? Irimu ensonga ezi. Plan ezimba eggwanga singa enkya mulifuna kanjiwuliriza. Anti ekisooka ne bwe naakomako ekyo kyokka. Ekisooka General Museveni avaako atya? Eyo plan. Obuyinza tubukwata tutya? Abalabi b'omukutu guno. Ekyokusatu tumukuuma tutya? Yes, those are 3 organs of the plan. Tukikwata tutya? Avaako atya? Tumukuuma tutya? The rest is... Yes. Are you serious? Yeah. Obadde oyagala nzire mu bino ebyenguudo mu biki biki? Am I an engineer? No, you are not. Ebyo biriko abayivu baabyo be bayita ba public servants. Kyovula ne General Museveni. Kyogaba General Museveni yakwata power buli kifo yali akifuga. Njagala kubuuza. I'm assuming dialogue ebaddewo. Mwe Museveni yazze ne plan ye ey'okuzimba eggwanga. 3 points plan. Nammwe baga nti plan ye tujja kuleeta. Mulimu points zisa. Naye sofa gye nninawo yeeyo. Kale no plan esooka izo gimuga nti ovaako otya? Tukikwata tutya? Okuuma otya? That's the counter plan you have to Museveni's plan. Full stop. Bigirwa. Oba ogende ku mu America osooka obeere. Ate mbere nkoleyo ki? Omusajja zaade nga nti plan gye tuzze nayo ovaako otya? Sigambye nti eri conclusive. Naye sofa gye nninawo. Sofa gye nninawo. Inside out, ene Moses Bigirwa. Those are the core. 3 organs of the plan. Ziddemu. Ate nziddamu ntya? Zimaze. Siziddamu. Zimaze era abantu bazitegedde bulungi. Wamwe wa kamera jako. Simon mumazi. No, njagala kumanya kiri mu plan. Ovaako otya is a plan. Yes. Very strategic. Can you market that mu bantu? Why not? The population must own your plan. Abantu abakalonda president waabwe nti twagala kumanya avaako atya. Tukikwata tutya? Tukikwata tutya? Tumukuuma tutya waba akyali mulamu n'abantu? As simple as that. Tewetaaga bintu bingi. Bwe tukkaanya ku ebyo oba osolovinze the political question of Uganda. So kati ebyo bye bikulumanga gwe Bigirwa oba bye biruma bannayuganda? Because in Twala you speak for the people. Okiikira abantu. Ebyo ebisatu bye biruma bannayuganda. Tugende ku street wali tukole cross examination. Tugende tukole cross examination ku street wali. Okubuuza bannayuganda abawagira eyo position n'abatagiwagira. Avaako atya? Ti abaye tulumbye jjajja naye ebibuuzo tulina ebi. Mubadde mugamba ki? Ojja kulaba enduulu bwevuga. Tewali avaako eyo position. Avaako atya? Avaako ddi? Tumukuumya tutya? Tukikwata tutya? Sabaamulonda ayongereyo. Tubadde wano week says kati abantu bakaba ekintu yaga nti waakiri omusajja asigale. Bigirwa tokyafuna mawulire. Bannayuganda bwe tuwogerera 80% bali muga nti waakiri afazaali muzeeyi.
ate nedda tennatuuka. In fact bannayuganda balowooza tewannabaawo omuntu asobola kusikira Museveni n'asigala ng'abatambuza bulungi. I'm surprised nti gwe. No, General Museveni teri agenda musikira ng'akyali mulamu. Ekyo tomala budde. Teri agenda musikira ng'akyali mulamu. Era tewali amanyi kiddako ekiro kimalaako na biseera. Nawe kweyagaliza kugenda mu maaso. Kukirizibwa. Mweyagaliza. Si fefeka nammwe. Nammwe muli mu kweyagaliza. Tiimu yo nga bw'ogimanyi. Ebintu byonna ebikoze to the extent nti amanya gaali abiri agafaanagana erimu ne mulijja mu saturation. Musigale mulimu. Erya Daudi Muhoozi. Mwalijja mu saturation musigalemu Kayina Rugaba. Kati bw'otyo bw'olowooza. Abwekiri. It was a strategic move at the highest level. Gwe kyakubuuka because mu Kichenye executive totuula. Do you sit in the Kichenye executive of Pierre? You think that real nti erinya nti David Muhoozi then Muhoozi Kayine Rugaba tinja David Muhoozi nzo to confusing abantu yabaza nti David ne Muhoozi. Bulungi nnyo. Yesha mugombesa kuwachi kuwa minister. Amanyingo oyinza okuswala ng'enkya musajja aleese Muhoozi David Muhoozi nga vice president we. What obirowooza? Ekimu ku byenjagala ogate mu notice zo. One of the hardest thing that Uganda has experienced is Museveni's unpredictability. Never predictable. Kati wakanya kyenkugambye. Nti ekyo nayo nsonga era nti tulina abantu babiri afaanaganya amannya. David Muhoozi ne Muhoozi Kayine Rugaba nakyo kikulu kituuza olukiiko. Kati gwe gy'otwala ng'ensonga entono. Nsonga nnene. Naye nja kukusonyiwa kubanga mu Kichenye executive totuulayo. Nkankusonyiwa. Sina kyakola. No, kankusonyiwa. Nsonga etuuza olukiiko ndi bana yona erinnya lyono Muyanga Lutaaya omukulu ne Muyanga mutabani we bafaanaganya amanyi. Ntono kuggwe. Naye nnene ku balala. Mu mateeka mulimu omusango ogwa Inaman versus Gray. Inaman Gray yali mwana muto. Amateeka gagamba omuntu alina okukola endagaano ateeka okubanga wa myaka 18 and above. Naye ateeka okubanga alina sound mind, ateeka okubanga alina capacity to contract, ateeka okubanga consideration eteeka okubeerawo, intention to create legal bound eteeka okubeera mu endagaano ekola ki eyimirira. Naye n'omwana omuto akola endagaano of necessity oba ina ebyetaago, endagaano ya brand. Kati nga bw'olaba obwana obwo obutunda pampa, those are agreements they are binding. Naye omwana omuto tosobola muguza kintu ekyokwejalabya. Bw'agaana okukisasula ng'adde akitutte tewali musango because abadde asobola okubeerawo nga takirina ekyo ekyokwejalabya. Kati waliwo omwana yagula suuti 11 zi flash suits nga z'amasape n'agaana okusasula ate ng'azitutte. Kkooti neegulirwa n'egamba ono mwabadde muguza ebintu ebitalina mugaso mu bulamu bwe. So talina nsonga lwaki abisasula. Talina nsonga lwaki abisasula n'olw'ensonga tewabadde yabironze ng'okwepakula kw'abaana. Suuti 11 kuba kwepakula luyali kiba tekisusa. Kakati naye era amateeka gagamba nti waliwo ebintu eby'okwejalabya ku mwana w'omwavu. Ne waba kati ate ebintu bye bimu biba byetaagisa ku mwana w'omugagga. Byakwejalabya ku mwana w'omwavu n'ebiri their necessities ku mwana w'omugagga. Yes, okugeza ebyokwerinda. Kati omwana wa Muhoozi bw'aba atambula yeetaaga ebyokwerinda. Okitegedde? Muzzukulu wa jjajja mu myaka gye gimu aba yenkanankana n'omwana wa Bigirwa. Mu myaka gye gimu mwana wa Bigirwa teyeetaaga byakwerinda. Wabo wange atambula kyere.
kakati lwaki nkuleetedde reference eyo nti gwe kyolabanga omutali makulu kyamakulu ku muntu omulala era sebo nkumaze sikuzaako ngalo. Ndiwo sibula abantu